abeekuumidde ku The Mix Media. Ddala musajja muyimbi. Mwasinga okuyoola egy'omu bibuga sako n'egyo egy'omu byalo ng'atandikira ku $1.5 okutuuka ku $3 okugenda waggulu, ate kisinziira wa gy'aba alaze okuyimbira. Mu Eagles Production yakolangayo nnyo akasimbi wadde akasente kaalinga katini nga ke kaasinga n'okumuggyayo lwe baamugana okukola show ye n'agamba kambaabulire nziruke ŋŋende nkole Cream Production. Mu kuyimba kuno agiramu ddala ssente kubanga yeetegekera ebivvulu. Oyo mu Cream Production agiramu ddala ssente mu kuyimba, ssente ezisinga obungi mwasi
CEO wa Cream Production. Kino ekibiina kyatandikibwa mu 2011 era kuliko bandi akozesa abaana abasukka mu 100 mu Cream Production. Rwanda Burundi bami mukola kyamaanyi bakadama mbaagala nnyo baana ba maama muyiye mubeere bulungi mweraba. Chocolate.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mujebale ko basewe ne banyabo amanya nze Lukwago Mahaz nsangibwa mu Kikuubo bypass building shop number HG46 ntunda by'amasanyalaze extensions radios accessories w'amasimu yenna muyina ntunda antenna za SATIMES ntunda Go TV antenna ntunda blenders ayagala blend ennungi ayagala blend eri single ayagala blend eri double byonna bisanga wano ku Umma Electronics HG46 wensangibwa ndi mu Kikuubo bypass building ntunda pacolators ntunda scarlet malado sutai amataala gonna ag'enjawulo ag'omunju agatali ga munju ag'omubizimbe amataala amanene 5 watt ne 7 watt byonna bisangibwa wano ku HG46 ku Umma Electronics. Enamba z'essimu esooka eri 0702 52 45 30 njiddamu eri 0702 52 45 30.